aba byetulina okwekeneenyako eri ebidduka byaffe mu zino ennaku ze tulimu. Entambula ebeera y'amaanyi, okudda eno n'eri, okwetika kubeera kw'amaanyi okusinziira ku buzito obw'enjawulo tutika. Tugenda kuba twongedde obuzito obulala ku bidduka byaffe. Olunaku olwaleero tutunuulidde emipiira, tulaba era emipiira olw'ensonga nti entambula y'ekidduka kweyimiridde, ekidduka kitudde ku mipiira okusobola okutambula. Ekitegeeza ge magulu g'ekidduka kyaffe. Era nga tulaba ekidduka nga bino ebitono ebyaffe, ekidduka kyonna kirina okubeera n'emipiira 5. Mu mipiira 5, ena gye giri ku kidduka, ogwokutaano ye spare tire. Olina okubeera ne spare tire munaffe ku kidduka kyo okusobola okwetangira ebizibu munaffe nti guno gutudde guli gwabise ng'okozesa spare tire okusobola okwejja mu kifo. Naye nga olunaku olwaleero nga tuvudde ku spare tire, tugenda tunuulira emipiira gyaffe gino nti tulaba tugenda tambula engendo, tulina emipiira egibadde ku kidduka kyaffe okuva omwaka gwatandika oba n'okuva mu mwaka guli. Ne mu mbeera eno sente weeri oba teriiwo, kiki olina okukola emipiira gyo gino okulaba nti osobola ogivuga ne gikutwala. Mu mbeera yonna tulina kye tuyita tire rotation mu kukanika oba mu bidduka. Tire rotation mipiira okwata emipiira egy'omu maaso n'ogiza emabega, egibadde egy'emabega n'ogiza mu maaso. Mu mbeera eyo kino kiyamba kitya eri ggwe omuvuzi w'ekidduka nti tulaba ebidduka byaffe bino ebitono tujja kwesanga ng'ebimu bisikira mu maaso, ebirala bisikira mabega, oba nga ya 4-wheel drive. Mu mbeera ku mmotoka esikira mu maaso, kitegeeza emipiira gy'omu maaso giggwerera mangu ko okusinga emipiira egy'emabega. Simayo be tutegeeragana nti tulaba ekidduka ekisikira mu maaso, emipiira gy'omu maaso gigenda kuggwerera okusinga egy'emabega. Kati mu mbeera eno gye tulimu ey'okwetetenkanya, ey'okuyiiya, twandibadde tulaba nti emipiira gye twetaaga, emipiira egisika gy'omu egy'emabega ojja gitunuulira nga kwegiri, naye ng'egy'omu maaso giggweredde. Kati tugenda kuddira egy'emabega egikyali emiramu okusinga ku gy'omu maaso tugiteeke mu maaso, tuddire egibadde mu maaso tugiteeke emabega. Tuli mu gula emipiira gyonna ena oteekeko, oba gulayo 2 olabe nti munaffe egibadde giweddeko ennyo okusinga emirala gyo gy'okoze eki gy'okyusizza. Naye ate tubadde tugamba nti gula 4 sente we ziba we ziri, gula 2 oba tosobola gula 4, naye ate weewala okugula ogumu, kubanga tulaba mu maaso girina kubeera nga gikolera ddala bulungi nnyo. Weebeera ng'emmotoka esikira mu maaso, weebeera esikira mabega, tujja kulaba nti egy'emabega nagyo giba miramu. Naye ate weebeera esikira mabega, kijja kukakatako gwe ate ogula emipiira 4, kubanga emipiira egy'omu maaso gye gisala, gye giweta, gye gikola ki, nagyo we ginaaba nga tegirina njola, awo munaffe oluguddemu gula emipiira emirala. So twetegereze ne ku mipiira gyaffe nga tonnayikola program. Genda mu kyalo, genda Jinja, genda Mbalala, genda Mukono, genda Masaka, sooka na weetegereza emipiira gyo gikutwala. Tuyina emipiira egizimbye obummonde wadde gubadde gukyali mulamu, ogwo omupiira munaffe wandibadde toguteeka ku kkubo, kubanga akammonde ako, omupiira okuzimba akammonde wabeerawo obuzibu, wabeerawo obunafu. Wonooguteeka ku kkubo gugenda kubuguma, jjukira ogwongeddeko obuzito obutabadde bwa bulijjo gwe obadde ogamba akasanga ovuze okuva ku office okuddanga ewaka. Naye kino kya njawulo mu kye tulimu. N'olwekyo omupiira ogulina akammonde, rimu eyakyama, tufumba rimu wano e Kampala ne tugamba nti eya aluminium bagifumbira egindi, naye rimu gye baafumba fine ekuyambye okuvuga wano mu ngendo ennyimpi town service. Weewala okutwala rimu gye wafumba oba eyamenyekako, eyabongokako ku ngendo empanvu, kubanga akakaabongoka ako ke baafumba ke kagenda okuviirako obuzibu munaffe ate bwe tuyinza ate okwejjusa.
abalabi baffe abalungi aba Bukedde TV, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bannaye